Akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission katandise okuwulira n'okuwa ensala mu misango bannayuganda gye bababira gavumenti ya Uganda nga bagirumiriza okubatulugunya ssaako n'okulinnyirira eddembe lyabwe ab'ebitongole ebikuuma ddembe mu ggwanga. Kati obuvunaanyizibwa buli ku bitongole okusasula essente zino. Kkooti y'akakiiko kano ewadde ensala ya misango 4 ate emirala 2 gibaddemu obuzibuzibu. Ensala neetaweebwa. Ensala n'ebiragiro bya kkooti y'akakiiko biweereddwa ssente waako Mariam Wangadia ne bakamisona okubaddira Jati Shifra Lukwago, Omara Peter ne Kano Steven basaaliza nga muno balagidde gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo okuli ejjira UPDF, poliisi n'ebirala okuliyirira abatulugunyizibwa era ne bawa n'omutima gw'ensimbi nga bwe baba tebamantidde nagwo balagidde okujulira mu nnaku 30 okuva kati. The Attorney General is ordered to pay the complainant a total sum of 6 million Uganda shillings as general damages for violation of his right to personal liberty. Waweereddwa ensala ya kkooti eno mubaddemu Grace Katerega alagidde okuliyirirwa obukadde 6, obukadde 11 eri Kaole Francis neyiga Moses buli omu ng'emisango gino gyaliwo mu mwaka gwa 2023 nga gyawulirwa ssente w'akakiiko omugenzi wa Haji Medi Sozi Kaggwa era nga yaleka tawadde ensala nga baali balina okugiddamu okugiyitamu n'obwegendereza ate bannawa nsala yaabwe. Ordered to pay the first complainant, Iga Moses, a total sum of 11 million shillings. Emisango 5 gye gigenda okuwulirwa mu bbanga lya mwezi gumu nga kkooti z'akakiiko kano zigenda kutuula mu bitundu ebyenjawulo okuli Central Region, Soloti Gulu, Nalowa ng'ebyamateeka mu kakiiko kano. Aida na Kiganda bwanyonyola. Tugenda kuwulira emisango 5 mu mweja emisango 5 tugenda kusala emisango 22. Tugenda kuwulira emisango mu mambuka ga Uganda mu kkooti yaffe ey'omu mambuka ga Uganda. Ensasula egenda kusindikibwa mu bitongole bya gavumenti awali abazza emisango gino omuli poliisi, UPDF n'ebirala basobole okusasula ng'akakiiko bwe kalagidde. Kiseera kino akakiiko katubidde n'emisango 107 gyonna awamu okwetooloola eggwanga. Oluvannyuma lwa kkooti y'akakiiko kano okuwa ensala twogeddeko n'abamu ku baweereddwa ensala ne babaako bibanyonyola ku misango nga n'abamu tebamatidde na nsimbi ezibaweereddwa. Bwennapeeruzira omusango nekolaki negusinga nenkomawo nendo ku musango mu Human Rights Commission. Maakyazi bampadde ssente naye si mumativu kubanga omusango gutudde ebbanga ki ddene. Judgment erimu nga bantokyalinga batutte n'emmotoka yange era nga nfunye zino miliyoni 1 kinsanyusizza nga nze naye kitutte ng'omuntu olw'embeera eriwo mu ggwanga. Joseph Innocent Senfuma ne Maria Nantumbe bakusakidde eggulu lino.